Yes, mwe balukubanga mukyatwe kumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Tusiima nnyo bye mukola era tusiimira ddala nti mwe mwenna abatugoberera mu mikutu gyaffe egy'enjawulo, YouTube channel mu subscribing, mu liking, mu commenting, saako ne Facebook page yaffe. Tujja kubeera tukikola buli kimu. Tusibamu ensimbi abasanisa junior schools bano nno nga basangibwa Matuga Kirwanira, balina branches ez'enjawulo, balina ekawanda, balina ne kawempe. Batuukire basobola kubanga bakubangulira abaana. Saako n'aba-Bantu Properties bano nno nga bakugu mu ttaka mu kusuubula saako n'okutunda. Olunaku lwaleero Lubalusewa TV erina gyeddukiddeko nga bwe twabagaa nti tulina puroguramu yaffe ey'embaga n'emikolo. Olunaku lwa Lubalusewa TV egenzeeko Kavule ovaako e Matuga okubomba road n'ogenda e Kavule. Tulina omukola ate gwe tugenda okukwasaganya buto tulabe mwana muwala ne mwana mulenzi kintu kyabwe bakitambuza batya, omukwano gwe bagutambuza batya. Ogenda kuba otugoberera. Keep up. Nze nali natyo omukwano ne busuubiza ebiralo abalungi mbwa za Namaso bwengukuwa tobe Pirato Yuda Isikalioti omatoto kyange noli anti nga bulijjo Lubalusewa TV emikolo n'embaga ogenda kuba otunnyonnyolamu ng'omutesitesi enteekateeka eri etya? Enteekateeka erungi ddala era Bayibuli eri waggulu, omukolo tugwetegekedde era abeekyambizi tugenda basalako. We tugenda bayitawo kyambizi? Bayitawo kyambizi. Basuubire ki? Basuubire okusanyuka kubanga bagenda kwebala ku bantu. Tulina abagagga be tusitudde ab'omu luka muno, mulimu Ssebalu Properties, mulimu Ddiini Property, mulimu ab'Amatuga Women Government Sacco, ng'abamaanyi bonna ebintu babeere omukolo gwa ssente. Omwami omanyi atakolera kuno akolera bweru wa ggwanga kati osuubira ki? Wabula Osuubira ki? Bino by'osuubira twagadde ate tukimaze nayo. Bayimbi ki abali ku mikolo? Abayimbi we bali bangi kyenjagala mbeesuubi kubanga bonna we bali. Okay. Amina. Tulina TV zonna. Bwe kiri. TV gaggadde ku mukolo Lubalusewa oluwulira we lubalukidde ng'ebeeyingiddewo. Amina. Ono kaluya atalyanga na kukubudada. Oh my baby Magie baby bambitonziza mu bedi abasooka bammalamu amaanyi n'abawalaavu bampa bitaffe. Loving you yensonga n'ensumuluze tu ntya nnyo okuba naawe mu nju ababali omuliro nga gubokya. Nzitidde nasomoka ntya kira baŋŋamba ezzike ly'omu mabira kyova olaba mbeera mpalira nze ntya n'abasajja bammenya ddala. enda nkubise mu mabiro gabone nkutwale kweyo kukiira bwe tunaaveeyo kukiira awo twigukire buna ku mpuuta male nkubise mu kagira katona akatusuula wale musita obona abasoga abalangaadwa abaseka abazira mbaliga. Mama Serena ideno nogere ku mujaja ofunye omusogono kaluya atalyanga na kukubudada. Mama Serena ideno nogere ku mujaja kyogamba bajje eno mufe bazzukulu bajjajja ba Buganda katubaweereze bajje mu mwe ab'enkima. So did you make a people tango? They are moving, no moving tango. akakokoe kasigala ke kakulu kubanga ke kanasangwa mu mbeera y'okkiriza nti eddiini nga tennajja twasooka mu yaffe era kabaka yali waali era yeyayaniriza n'abaagireeta mu mbeera y'okkiriza ffenna twambuke ku kwabiri ate tuyimba ekitiibwa kya Buganda.
zitawanyiza oyo ne zikatagga kabakula museeko kale mumbuuze sente ozimanyi naye nga satakuba butayimbwa kituufu babaaniriza naffe tusanyusa nnyo okubasanga bamuula era dde nnyo 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 siba tugenda kugifuna kubanga mutwaniriza bulungi Abaana b'obulenzi abana abakyala bana kkiriza Richard alina abakyala abo era ng'abadde abulako omu abadde n'abasatu wabulako omu jjajja omujjajja sajjajja ensonga oyo nno nga ye mukyala asookerwako kubanga waatali ebintu tebitambula kkiriza nkutegeeze nti mwannyinanze omulungi ankomba enzira okumugonga akabine bwe kajja tasobola kunjabulira omukyalo owokubiri tumukubire engalo ez'amaanyi omukyalo owokusatu kitanga omulungi kkiriza kutegeeze kyekyamazima agatakaawa oyo nno abeera muka kkojjaawo kubanga kkojjaawo gy'awasa naawe owasaayo kkiriza tutambule ebigere tutuukaawo olwo nno tutuuke ate ku mukyalo owookuna kale nno bw'obanga otuusaawo oyise kirumba ku ttabi ery'ekirumba essebo ku ttabi ery'ekakeeka essebo teesa One Royal University weewaawo kitange kkiriza nti era we tuli kubanga ekyamazima omwana omulenzi mu luganda wange gwe nkulembedde yatuukiriza ensonga zonna kkiriza nkutegeeze nti mu Buganda kino kye bayita okuwayira yawandiika ebbankaluuwa olwo nno neetuuka bulungi eri ssenga yalimu ebigambo ebitegeeza okuba abagenyi ku lunaku luno lwennyini kitange kkiriza nti abakulu mwagifuna olwo nno senga kwe kutuddamu ate obulungi nti abakulu ke bagifunye olunaku luno mujje wano oyo nno nga ye mulungi asengeka ensonga z'olujja luno yatutegeeza nti tujja kukusanga okkalidde bulungi muzaamugula ne bakulu banno nga mutulindiridde era ye yagamba n'omutima ne gwenyenya gwe nagamba nti tansobola kiraga nalimu amalala yansobola Tunda tuleme kwawukana na buli kiro era musaba akukume ne mwebaza okumpa ekirabo ekyomuwendo yampakwe era kwe malayika wange mpulira emirembe muli nga tuli fembi akomyawo ememe aganya
Katono njakusaba mukulu Richard mugende wali ku photo bush mufune ebifaananyi mu katundu kano ekyo kiwunzi Okurukyafuoza si kigenderere naye bakulu bannamwe abali obuuyi buli bwe bagendera tunatuuka tutya gye muli nga situlina kye twetisse. Mwana mulenzi weetonde katono kubanga bwe ntunudde wano no si kasasiro wabula oleesa amatiribona kyogera ndeesa amatiribona aga zaabu zenga nepigirivu z'owulira okuva obuuyi buli Ino masajja nga pelezi bintu mungi wana mweneno bakozesa nzawulo yonna ku saalo. Opiyo tuleke batuweebi opiyo tuveeko seba mukulu kkiriza kiri wakubadde ekirevu kisakaatira gwe kennyini naye ekyamazima akakowekowe kekaba akakulu n'olwekyo kkiriza ntandikirewo omwana ow'obuwala kubanga nga sinalaba namungi mmwe asooka kulaba ye ate yantuusiza gye muli naye nga byo bino by'abaani byonna bino byonna byammwe abakulu nga biva eri bakulu bannammwe nga basiima okuzaala omwana omuwala obulungi abange tukube engalo ez'amaanyi era mukulu agali sebo kogambye nti bino byaffe byonna kukkiriza gende w'omwana omuwala kale kaakatibyekuwa ensanirira kituufu kaakati mwana mulenzi kkiriza ekyamazima omukyala muliro bwetagufukamirira tegwaka kakasa kaakati gweoba oyagala sigala waggulu ensi ekutende tukuteeko ne solido kituufu esebo omuyise gw'amasanyalaze wangi mukulu omuyise gw'amasanyalaze bwe guteeweta kale esebo ekyamazima kkiriza mukulu kyebirungi byonna bigwanira abiina era bifuna ekyamazima mwana mulenzi etulakeesa etuuka eri omwana w'obuwala ekyamazima omwana omulenzi ono atambudde mu mawanga gonna n'agaa nti ye kyo ki lwaki talaba ebirungi ebikugwanira ate ng'era abimanyi kwe kubikuleetera kakati mukwasa omugaye ntihani byebyo byonna byenkoze eki byebyo byaleese nze mwogeredde naye ng'akakasiza ddala nti kyekiri ku mutima gwe okumanya akoze bulungi ayiseeko ne mu kibuga ekyejjuba nayo najjayo ebirungi awo agendeddekokaki biva waffe ne bigendayo era mukulu ayiseeyo najja ate era kyensinza okutya ayiseeko ne ku ntebe express city nayo n'aleetayo ebyayo yebale kale mukulu kkiriza nti akuwadde keesi eyo olwo natandikira te era wanaakusangira mu bitiibwa n'akukakasa nti akwagala nnyo kaakati mpeereza obuuyi obusebo kitange kkiriza tibyawandiikibwa bigereesa bitya nti oligenda mu ddwaliro n'osanga omulwaddewo ng'akaaba ayita dadi kuba essimu eka obagaye nti mutereeze mimwanya awo kirabika tugenda omuganzika naye bw'osanga ayita maama mami kuba essimu eka obagaye nti ono omulwadde awonye kkiriza tusiime maama nakabutuzi kanywa birezi abanga aboolugave siwulira ngalo abakyala mwebale kubira ku mukyala munnammwe engalo azaala obulungi afa nsaba mukama omukolo nga guno gujje mu maka gammwe namwetuukaane waddemi wange wadde enkoko eno ansaba ompema nnyoko abire mukyala wange 1 2 3 kituufu sebo kitange kkiriza nti bombi apetayita eri waggulu